Kale nga bulijjo agange embeera waswa Emmanuel banne munasonyiwa zibalabikira bulungi naye munsonyiwe balamusiza nnyo mulimu kyamu gye baleko gye mukwasaganya mbatumiddeko ne mbabuuzaako kale program eno ewagibwa bannaffe companies zino ziri company nnya Baron and Sons bo bakola byuma bya mberenge byuma bikuba ebinyeebwa n'osobola okwetandikirawo akalimu kino nakiredde mwe ddala bankuba kyeyo abalina famire zammwe abatalina mirimu eno Uganda mugulira akuuma okamuweereze wonna waali ng'okajja mu Baron and Sons ebweyogerere ennamba z'abasajja bano zonna ziri awo mu nsonda emu program nga zino ez'obuyambi zitera kuteekamu nnamba z'abasponsa ko zibatabula so tunula ku nsonda eya guno omukono eya Baron weeri Beef Organic kukujjanjaba ajja kukujjanjaba obeere mulamu mu buli kirwadde kyonna ekikuluma mukubire yogereko naye Branded Shoppers yejja kuguza engoye ze weeyagala ez'abato n'abakulu ne pistatu cream bonna mu nsonda awo lyome ennamba egweyagala weeri awo kati yawaswa Emmanuel ebeera ku mukono gwa ddyo eri 075 105655 enamba eyo kwe tukwasaganyiza abantu baffe betubeereramu humanitarian charity project kutambulira era nga we give a smile we make a difference awo ketusobola ketutoola ne tubeezaawo abantu beebaza mwena olunaku lwaliro ntambulidde bayitewo kabowa eno nga ku muzikiti gwa diniya erinnya lyansanyusizza sali zeno mundeeba ku kiyanja kya mulokole bakolera wo kiyanja mwalimu ebyennyanja naye kati mulokole yamaze n'afa naye finze nange wena jeno nga mulimu ebyennyanja naye kati ndoza bakyonoonye maka ga muntu abo maka gali awo ye walungi kale anyway omukyalo ono mukyala mulema tasobola dde okuyimirira bakuyitani amannya agange bampita Nabulya Rose yes. Mubeera mweddira mmere tweddirango engo bale banikobe kakati Nabulya Rose ono yampise nga alina ebizibu bingi ebyokutunnyonnyola n'obulamu obutatambula bulungi kulitiriiti wampise namuyise mulongo wantegedde otya okutegeera mukwano gwange ali Dubai bamuyita Damali akufollowinga nnyo yes. Kati ye yaŋŋamba naŋŋamba Rose tusobola okufuna omuntu atuyambako mweye embeera gy'olimu nolaba nti okola kyoggusa ekintu ky'owaŋŋambye kuba nali nakimugambako ekyennyumba eyo mwebale nnyo abatugoberera abaana ne mutukomendinga kirungi ekinsanyusiza ddala kuba ndiwuliza omukyalo n'okubanga mmanyi nnyo bw'atyo nkutuukizeeko gyatwogere ku nsonga zo kiki ekiganye era bakuzaala luddawa mulongo nkusanyukidde okunnoonyaako soka kwa byonna nkusanyukidde era nenkwebaza okujja banzaala Kyotera Masaka Kyotera gye banzaala mwenkulidde naye nga nkulidde mu tawuni mwennyini okuva obuto bwange naye ng'ekyalo bakiyita Kamenya gye banzaala naye kati gye nava gye nayigira enviiri nenzija e Kampala nga wali wazze okunkozesa mu 2010 neninya takisi nenzija naye kati omukyala eyandeeta naŋŋamba kakati namukolerako 2010 eka 2011 nanta naŋŋamba Rose siiraba ssente zenkusasuza emirimu tegirabika kusiba nviiri naŋŋamba kati nze nkulekedde akayumba gira okola ki gwe gira weetetenkanya nange kaŋŋende nandeka nga sina nga n'akasefuliya nga sirina kwa yali nali nkozesa bibye nga yandiisa nga nange mulaba embeera gyali nga tulya lumu angamba sina sente zirya kyaggulo naye tukole ki tulye ekyemisana kyokka konze tewali buzibu era emirimu nange njiraba tewali kati okuva ku olwo bwe yanta ntandika neneeyiya nali nsula kuleerwe wali mu kabaawo era abakyala abasinga muno bammanyi ne bwobuulize wankulukuku eryo yonna mundeeba bammanyi nensulangamu mu kabaawo omwo bwe nga nsulamu ntya ngamba abayaaye tebansangemu ne bankozesa kale nembeerangamu mu kutya naye Mukama nga nnyamba ne bukya nka bwe nfuna gwensiba bwe mba simufunye nga mbeerawo nga nfumba nga ndya nga neebaka bwe buziba bwe butyo paka Mukama lwe yannyamba nempiikinga naye abantu abamu bagamba nga kakati oyo yazze e Kampala agenda kumala kaatya naye bagenda okulaba Mukama nnyamba nasiba omwana omu eyandeetera bakasitoma ne batentandikiraawo
Okyo. Nensiba kati mu 2014 leero ne batugobako. Banga bali tumanyi bagenda jimenya. Kati bwe batugobako ninonye ekifero yo omukyala golaba bakunonye waliwo abadda omuwanvu. Ye yafu okulaba ennyunga ansabira ekifo nali nsula wali wa mwami Sekkadde wali musimbwa. Nangamba nenge ennyumba yingiza amazzi ne mugamba mama peshe ennyumba yingiza amazzi sisobola kusena amazzi. Nangamba ne tusoke tufe kuwono okolera kyekikulu konzi kali. Nansabira we ekifo olabya bwe bazimbye akayumba kuba kati awo nakavaawo mazeewo emyaka 4. Kwe kufuna wane ekifo. Nakyo kibadde kyambirigo kifuna bansonga mbadde la sina sente z'ekifo ezisitula akayumba kubanga nannyini ko abadde akatwala kano ng'agamba bwe batolina sente zisengula akayumba nazinonya kifo kayumba kankole kikangire nga nkatutegagira kali eri gye nakookeza ne mugamba Naalongo sirina kyakkola oba se kyogogire ng'okakoleramu nangamba togenda kusulabwa kuba abaana babo badda ku ssomero kale ng'omulaba bambi afaayo namugamba ekyamazima sirinaawo kati nikwekwe kuba nenfuna bensaba ne bampola oyo omukyala aleese emmere nampolayo yakuwola mmeka yampola 5 nendimu kati waliwo omukyala kasitoma gwosanze agenda gwenva okusiba nemukubira nemugamba nyamba ompoleyo emitwalo 10 nangamba sente zigenda kuzononeka nkufunireyo omwenda nansindikira emitwalo 9 nenjijako 5 nenjiddiza oli kubanga naye kalina yalina byagendo zikozesa nenzimuddiza kati ejeena kinatetenkanya nennyongerako ate nengulayo ku seminti omulala nenzisindikira yali eri ku site kati njala tutandike briefly ntegeddewo esebo olina abaana nze nga nze sinnazaala nina abamuto wange olina abaana babiri bokka bamuto muto yali mukulu yali muto yali muto wange nga yanzirako nafa nabulekanga buto tebwira family family yawo gye eri mulongo naye omwami tafaayo kati amaze emyaka 7 tabamanyi bwe bafaanana abaana okuza bamutowo naye nga n'ekika kyabegana yali nga atabegana naye omwami nga bumanyi abasajja abatafa yabeeyo mu byalo kuba bulooka yani amanya ge bamuyita John naye tafayo bwe munamukubiranga essimu ku ssente z'abaana okusoma awoza ngenda kuweleza bwe mulemerako ennyo ng'ayomba ng'agamba onyomba muvuma naye ekyomusaba ne mugamba kale ne mugezesa ne mugamba abaana basomera fees wa sente bwezi naye gwe mpaako ekitundu mu kumulimba naye n'ekitabo kyamulema kati abaana yakoma balaba mu 2015 abaana bamuto naye nga masijja kusuula bali abaana kuba kati oli yalinga mama wange nga yalinga taata wange sijja kusuula baana be ate nze siina mwana kambeere n'abaana be kubeera n'abaana tebafaayo gamba nti oba taata oba biki kubeera lwakubye essimu era bakimanya ebbanga lyamaze nga takuba ssimu era bakimanya nga mulongo sijja kubejjako kubasuula kubeera ate mu nnaku omuwala akuze agenda ayonooneka kati ali agenda kweza 14 naye akuze bw'obala kuwasasulira fees kuva 2012 wano wetuli kuva kuleerwe muna mundeba bamanyi natandika okubeera nabo mu 2012 mu gw'omusanvu ekirinzinga kyenkana ekyo ekigenda naye ngamba omutima neguguma nengamba Mukama yampadde obuvumu okubeera n'abo abaana kubeera ne bwe yandibadde maama waabwe era ebiseera ebimu nze namuyambangako ebimu nga nyamba naye nga tenagamba baaba kino kiganye n'okikola kati nengamba nga siraba nsonga ensuuza baana abo baana ffe tetukuze na bazadde baffe bafa tulimuze bafa ndi mu pittu netukola ne senga netubeera ekyotera natula nafa 12 kati awo buli omu ensi netandika kati ate oli yali yafumbirwa oyo muto wange naye nga nze nga bw'ogamba nti nyina taata wange muto ng'alina omukyala atunda amanda kati nga wembeera nga nkera n'enfulumya amanda ago nendeka nga panze mu baketi awo kuwera wabweru kulongoosa nnyumba kwoza bintu tujja kuva waka stories from the heart kakati tulina omukyala Nabulya Rose wangambye biganye kiki ekiganye wankusanze mu kayumbako oli wakulabagamba omukyala ina business namba naye ate nga si yange mulongo amanyi njagala nnyo amazima kana akayumba mukwano gwange yaŋŋamba Aunt Rose kakayumba kembaawo nga kakaddiye tebakukwate
kubanga nga bw'oteeka mu bw'oti engalo wabweru oyingiza. Nangamba bwe mba ndeese konteyina osobola okukkiriza ne tugituuzaawo ko nze nsobola. Kati n'agenda brother we n'agimwokera n'agiteekamu ssente ku mmotoka ne tugiteekawo ebibaawo ne babimenyawo. Ne bakuwa akayumba. Naye nga kake. Kati kwe niye n'akwata ssente n'asuubula bino ebiviiri. N'agula entebe n'agula ebiviiri. Kati nze muno ninamu dry eno. Ya mitwale 3.5 njimanyi. Nembamu n'ekisanyirizo kimu ekyo mpozi ne makansi n'eka n'akatebe. Oyina ebintu bya mitwale 4.5. Yebyoka mulongo iye sijja kulimba kwera abo bonna bakimanyi. Yene saluni mu okutetenkanyiza obulamu. Naye ngera bwagamba nti akayumba nkeetaaga sobola kalemera. Kati mukola mutya olunaku era sente muzigabana mutya? Kale naye abadde akolerawo. Kuba yali ayiga nga ayagala muyigirize penso. Kati bwe yayiga penso nangamba nti Rozi kansuubula ebiviiri mbe nga nfunako kuba nze sizirina ezikola nze nganze namugamba sizirina. Oyina bino ebiviiri mmanye ebbeeyi yabyo. Ono pamoja aba 200. Ne mugamba sirina capital. Nangamba nti Rozi nze kambisuubule ko nze tewali buzibu bwereeta. Kati nze mbwe nfuna omutwe nga musibirako kuba olwedde naye annyamba ku kayumba singa kati mulongo mpangi sina sente zipangisa Kampala nnyumba. Kati mbuuza. Esebo. Kana kayumba gwe wova muno ngomaze okukolosera omuntu enviiri. Oba obuyiwawa osulawa. Mulongo ano wennyini wenneebaka. Kuguno omukeeka guno? We twebaka n'abaana. Beera serious. Osula muno? Mulongo tusula muno. Siyinza kulimba ndi muntu mukulu. Osiimulamu ku makya? Osiibamu nga mukola? Abaana bafuluma ku makya nze nga nnongoosaamu. Bino biki? Muno mwe muli engoye mulimu blanketi mulimu amasuuka. Blanket n'amasuuka? N'engoye z'abaana ate muli kafaliso. Yongera obenjulemu katono tulabe ku sayidi eri. Wakati mulongo nalowoozaamu okusitula ate akafaliso nkajje wakati we nnaabitereka. Engoye z'abaana amasuuka. Bintu bibi. Wabadde onkubira akasimu. Nseba. Ng'ondaga nti olina gy'ozimba. Nseba. Naye ng'ennyumba egaanye. Egaanye. Ne ngamba omuntu omunaku nga bw'obinnyonnyola. Nseba. Epoloti wagijja wa? Bwe njagala osinga omumanyaawo. Epoloti we nagijja mulongo. Nalina akapoloti bazadde baffe ke baali baatulekera nga tuli babiri. Ne muganda we yafa? Ffenna tuli bawala. Ne ngamba jjajja wange ne mugamba jjajja abalima mu poloti eyo tebalina kye bampaamu yadde muwogo yadde ekijanjaalo. Nkufuna bulungi nnyo. Ne mugamba nti bwe baba balima babbako epaati bwe bateeka ewaabwe. Ne mugamba lwaki jjajja situna. Bwe balima batambuza olukoloboze. Ase neeno nazze ewuwe ekyange bwe kifunda. Kuba nali nasigala bamu nga tetulinamu mulenzi mu taata ne maama. Ejja ne mugamba lwaki situnda kantu ako nze nengenda nengula eri we nasobola okukolera. Kuba eno ewaffe wakyalo nnyo sina bwe nnyinza kukolerayo. Ekyeweeyo? Ekyoterayo bayitayo kamenya. Nangamba bw'oba bw'oteeseza nze sirina buzibu ate olina omwana omulenzi nti yagenda okkaayana. Nga ngenda nga ntunda kapoloti. Wakalunda mmeka? Nakatunda obukadde 2.5. Nenzikwata nenzija nazo jjajja n'ayomba nnyo nangamba genda ogulirewo poloti ogenda kwonoona ssente ezo nga era yeraliikiridde nnyo. Ng'agamba ogenda kukwata ssente ozoonoona ozisasule landiroodi ko nze jjajja sisobola kyenjagala nkyagala. Nangamba kale mulongo ne ntambulanga ne ssente ezo nga nti ozireka awaka abaana basiibayo nga bayinza abantu okuyingira ne bazijjamu n'ensemba. Kati nga nzija nazo ku mulimu awo mu kayumba naye nga baliwo mu saluni temusobola kumanya nti nzirina. Bwe nnyunyuka nazo okumala wiiki nnamba. Kati waba wampa amagezi nangamba bwato nagula poloti genda ogulewo akawunti oterekeko ssente ezo. Mu 2017 ningenda nenzigula akawunti ku Sentinale nintekako ssente ezo. Niziberayo 2018, 2019, 2021. Otyo? 2021 nenfuna akabiina kano bukashira bundi wetwazanyanga 2022. Kati ako bazimpa banzijukira bampa emitwalo 8. Ngobiri wekino nabo mwaka haziri zirimu nga wedde nagula ddaka poloti. Olumaze okukagula. Kati nga ngamba mukwano gwange kanzanya akabiina kano osente bwe bampa mbenga ngulako ku matiriyo. Kati nga bwe manye ebimu bwe bigano mwezi ne gugwako nga sisasudde bwe bityo. N'okagula?
akapalati okaguze muziri ze naguze natunda mu ttaka kati kashirawundi bwe bamumpa ekinana bwe nasenguka nensenkwako nengenda eri empambire nengulako amabaati 8 gemeka gali gebiri kanane ebiseera ebyo mu January w'omwaka oguwedde mitolo 19 tugenda disiti njina na wano it's okay tujagata muzengena zigata amabaati negula amabaati 8 nengulako ensawo za sementi 6 mitolo ngabiri mujijo kati mu bulamu nensigazawo omutwalo ogwo nemba ngamba abaana kambagulireko omuceere transport yasigala wantwale Kampala abaana nembalekayo nze nenzije nkeera kati omukwano gwange mampeshe nemugamba kanginde kasamazo ogulebe nangamba kasate zononese okitegeera kakomazo ogulebye ebikalu kati omanye ojja kwongerako kirala buli lwokologo okolo oyongerako ne mulongo nga bwimanye ebyabakazi okwata omutwalo gumu mama tewali kino nizigwawo kati mbuuza otandika ddi okuzimba era obizimba otya byozimbyeko biwandaze mbifaananyi byenkulaze mbifaananyi mulongo ne bwe nakubidde kakayumba wakatandika okazimbye otya nkatandise mu gununga gugwako 221 omusingi bagusima 3 mulumu guno gwennyini guno 222 mu January omusingi bagusima 3 mulumu gwabisenge bimeka gwabisenge 2 nga kuliko akasitowa eddiro n'ekisenge n'akasitowa n'akayigo mu kisenge kyange kubanga nali njagala mu akayigo ekigo kyebweru kinsumbuwa ampulira kati kwe kutandikako nali nayo ke nakubisaamu bulooka bazitandika zikuba mwaka guli oguwedde ne bazoocha nayinamu ebiti nengulirako ku neibe omutuba ne bagusala kati omwami nangamba tongereko olunga sinaba kugula miti egyo omwami nangamba bulooka tezigenda kumala kwezo luumu zizoyagala bamulongo mbedde nnyo mu bupangisa bwa luumu emu bummenya nengamba njagala luumu 2 ziba zinkolera n'abaana ne bwoba okyazizza ku bagenyi ngaabo temugenda kubeera wano abamutugwa mu ddiiro naye kankolera luumu 2 mukwano gyange ne baŋŋamba ekyo kirungi bweba kyoyagala ko nali njagala luumu 3 nengamba abiganye kankolera luumu kati ozizimbye njala nnyo okumanya awo wozimbidde nezigaana wenzimbidde nezigaana mulongo nabadde nyina emitwalo 8 gye nabadde nina nazanya kibiina tufuna buli muntu afune buli mwezi omuntu afuna kati ekyo 8 ninkitematema nengamba nga bwe nyinawo material bulooka mulina ne sementi n'amabaati zino sente kanguleko omusenyu nguleko amazzi nfune n'omuzimbi nabitandika omuzimbi natandika nga lumu sementi namugjayo nsawo 6 nibaziteeka ewaka omuzimbi nansaba emitwalo yali ansaba emitwalo 35 nemwegayirira nemugamba kankuwa emitwalo kale wakiri 25 nangamba Enyumba gy'ongamba neneko okusinziira oyagalako manya shedi oyagalako akasito oyagalako akayigo ate ebisenge 2 nemugamba naye togigiranga yakugira side na side kuba sina sente za mabaati na sementi na musenyu tukole kyuyi kimu tusobole okukekkerezaako nangamba kale kola emitwalo 3 konzi kale tandika nenkwatako emitwalo 2 nali nvayo nenjimuwa kyekyamazima nemugamba ezisigaddewo zezo nali nsigaza mu sente no nemugamba ziizo busementi waggwawo okiwulira nja kuweereza kati nga saagala mumalamu maanyi yali asigadde mmanja sente mmeka mitwalo 10 kubanga namuwaako 2 nangamba kale nemuga kangende njiribe nga bulaba customer abankubira tuli mu weeks 2 zino ze tukolera awo munga mweki yaso yatandise mu January kuba navayo nga 2 nga atandise navayo n'omusingi ngulabyeko nangamba kale kati abizimba ne bigwayo kati yazimbye atuse wayagalira embaawo manyo okusiba wano atuse wayagalira emitayimbwa gya biimu sente siziraba nkanya mulimba sente ndeeta nkubi amasimu abansuubiza okumpayo ku busente buli omwe ngamba atembeera ambya abana kusomero waliwo yansuubiza sawo za sementi 10 natuse nenkuba esimu jankubirako enkya ate nkubirako sawa bweziti mulongo nekituka esira na tiyazeemu kwata simu na kati nange siddanga mujji kubako kati Enyumba ebulako ki abantu bange
Abantu bange bano bantu balungi. Baso okusondera ku sente tuzimbe ennyumba eyo kuba gitandiseeko. Enyumba abafe ennyumba itakubifaananyi gye mulabako yeeno ye ennyumba sibo kiri. Esebo. Era ojja kuntwalayo. Esebo. Maasa. Esebo. Nga nsaba ba mikwano baganda bange munansonyo bayita baganda bange ba anti mbegayirira. Ba anko nsaba kunkwasizaako oluggi mbadde nalwokesa naye kati siinako ddirisa lya ku kisenge lye baataddeko. Baalisaba mmeka? Sinnaliramuzaako mulongo. Amabaati kambale bayinza okunsaba amabaati nga 7 ba 8 agabulako kugenda. Kwebiri kanaana. Bwe nsuubira. Seminti. Kuba kati nawudde baŋŋamba ebbaati lyesatu 10 waliwo yalibuuza luli eyo nkya 32. Ate nga yesinga obutini eyo. Kati nga nsaba kunnyamba kunkwasizaako bakama bange. Nsabako ku Buyambi, nsabako ku seminti, nsabako ku musenyu. Tubigatte mangu. Nsabako ku seminti, omusenyu, amabaati, eddirisa, oluggi lwa kasitoowa, ne toyi sinnatandikako wadde baŋŋambye ennyumba bw'eneggwa sigenda kugiyingira nga tekuli toyi babakanso bajja kunkwata. Waliwo akantu kabadondaga akapapula nakalabika emitwalo 80 mu emeka. Kuba obisoma omuntu alowooza bingi nnyo ng'obyogedde. Bwe ntunatunamu wano miti ndaba emiti 20. Emiti 20. Kijja mitwalo 7. Kati emisumaali yagigattira eno ndowooza. Bagamba ebintu byagatta si bya ssente nnyingi. Toto yabyo bwe njiraba wano emiti, misumaali n'ebirala. Bwe mitunatunamu wano bigenda mitwalo nga 89. Ebyo bizimba ennyumba yo neggwe bisigadde. Omuzimbi bwatyo bwe yambalira. Kale era fulo balanga akakadde. Kuba yaŋŋamba mwegyo 89 yaŋŋamba kale suulamu nga5 egy'okwekuumisa nga sibaliddeeko mazzi. Kuba ekirungi amazzi Mukama yannyamba waliwo awo neyiba ayina ttaapu. Tusoogulangayo. Kati kwembeera kwembadde ngula. Kati lwafule ku kakadde kamu ak'ensimbi. Ennyumba ye ebere maze ofuna oluggi byonna nga biwedde. Nsuubira n'okugisimentinga mulongo katukibalira awo taata. Kakati kuba ettaka eba egenda kunkosa. Ennyumba sinnagituukako bulungi yetegereza. Naye byendaba wano si bya bbeeyi nnyo okusa ku bizimbe byagatta. Ndaba mitwalo 89. Lwafule bali miliyoni 1 abali bazimbyeko. Ennyumba ya bisenge 2 ddiro n'ekisenge kimu. Agizimbyeko alina waatuuse naye wano wakyagaanyeemu. Zino sente tuzisobola si nnyingi. Abantu bange manyi tuzisobola, bamama bange muzisobola. Then ngamba toyi teriiko ku zino. Toyi yo namugamba omuzimbi njazi ngenda kuyiya mpola. Toyi yakugamba kuba toyi kikulu nnyo. Era nsobirowoozaako ne toyi ogyetaaga. Yo toyi yakugamba buli fuuti ya mmeka? Yangamba mutwalo. Fuuti nga 3 zikumala. Kuba mba sigenda kugiddamu mulongo. Ye mitwalo nga 3. Kirabika. Kati zo buloka weeziri kuba baŋŋambye weeziri zikyaliwo ziri. Bagamba toyi ku mitwalo nga 7 eyimirira. Bwe nsuubira. Kitegeeza wenkutula mu maaso wano onjagaza miliyoni nga 2 mbe nga nkuzimbidde toyi n'ennyumba nga tugikomerera kugisimentinga tugisimentinze tugikubeko ka plaster katonotono oleme kwewalulira wansi. Mulongo ettaka lyo linkosa baganda bange saamanyira ekizibu ekyange bwembeera ennyo mu nfuufu. Kaŋŋambe banfuna infection. Anti otambulira wansi. Emirimu gye nkolera bwe nti mu nnyumba kuba nze ndi mukozi wa mirimu. Sirina nkolera. Kati akapoloti ako kaliranye ekkubo oba kali mundako? Kati bw'ova empambire ku stage bw'oba omanyi olw'e Masaka. Nja kulutegeera. Olwo mpambire ku stage. Kati awo wenyingirirako katono boda eba ya 10 okutuuka awo ewange. Kwegamba ennyumba esinga okutta kati ongambye toyagala kwewalira wansi ku toyi kati wano okikola otya? Nkozesa kagaali mulongo. N'ogenda paka ku toyi? Sigenda ku toyi era abaana bange be bangira nfuna ngula amawulire ne nkozesa baketi ne bantwalirayo. Susu toyi byonna. Togenda mu toyi zaamu okuba nnyo dini ya wajama. Zindwaza mulongo go ge mazima namiza makerenda ningakoowa. Buli kaseera beeranga ne infection. Kyonyonyola nkitegeera bulungi. Toyi kikulu nnyo. Ekiyigo kibeera nga nakitadde munda kibe nga kiyonjo. Wow. Mikwano gyange mbakuula. Nina abantu bange ab'amaanyi wano.
muyimirire nange. Omukyalo n'ennyumba ye mugira mu bifaananyi eyiseemu agizimbyeko. Milioni nga 2 zijigusa. Tusobola okuzimba ennyumba eno neggwa. Alvin Kayanja. Nempona obupangisa bannange. N'abakwetoolodde mwenna mikono gyange. Mumanyi abatera okumbeereramu sagala nnyo bamenya muli confidential. Musinze muli b'amaanyi nnyo. Munkwatizeeko bannange. Omukyalo tumukyuse obulamu. Ku milioni 2 tusobola okuzimba akayumba kene tukamala. Ako nange neewaddeyo tukazimbe. Amina mulongo. Mbasaba munkwatizeeko. Tumuzimbire ennyumba eno. Omukyala mulema. Naye ekisinza okusanyusa nti she's hard working. Alina waatuuseeko. Bintu si bingi bwe mbiraba byangu. Situula mulongo nkola. Tuleka tuzimbe ennyumba eno tugiguse. Si nnene. Milioni 2 zimala okumaliza ennyumba kuba yakumaliza bumaliriza naye mulemeredde. Naye omulaba obuvumu bwalina bwakozesa. You know. Kale maama wange. Sigala ngusabire Sara. Mulongo ngenda kusabira. Oterere naga amabwa gawone. Mawero gogedde. Gawone. Lewa wentambula n'amabwa gange. Kubeera nagambye asokenze wano ku mazzi mulongo. Oyagala kunywa ku mazzi. Sonyiwa kubuuka. Ennyonta okuluma. Sorry. Once today n'amabwa gange gonna. Sorry mulongo nsonyiwa taata. Naye nga nsaba kunzirukirirako. Nsaba Buyambi. Nze ntina okutuukeko. Bamunaye nali manyi nja kwemalirira naye byagaanye. Kale abakyala nga bano abateetuddeeko abalema naye n'alwana n'akisobola mbambi munyambe. Tumukwatizeeko. Tumutuuseeko ennyumba eyo tugiguse kuba milioni 2 ze zibulayo. Si ssente nnyingi nnyo kale nnyingi. Omuntu ataziina. Naye bwe twekwatakwata naye tubeera abantu 20 nga lumu aleese emitwalo 10. Tugizimba n'etuuka. Naye tubeera 5 nga muleese emitwalo 8 eyimirira. Bwe mbeera 6 mumpa 3 n'ekintu. Naye buli omu mpa ky'osobola. Tuzimbe ennyumba ya maama w'abaana. Kyenkwagadeko bale kuma bana wakati mulongola awe mbamanyi nvudde mbupangisa. Abo mbamanya sigaza kunoonya kyakulya. Beddewo tutya basoma bwebito wakati mubakula kagatoka kuyitako ng'omwana akeetaaga akagoye kakuyisa bwe mubeeramu anti kati ekyo kyekingana ndowooza okuweza ssente kubaguliranga bintu kuba bambi baba bakula mbasagala beegombe kuba mulongo ffe twakula twegomba twakula tuli tutya embeera eyo ate ngenda neŋŋamba nti singa maama waabwe waali osanga singa akola kino singa abawa ate singa oluusi singa yaliwo singa twazimba nadda naye okufa kwa muganda okwakosanya kuba twandikwasaganyiza ffembi babi kuba twali tuteesa ate wali atenguwa munne nga nsaba Buyambi mulongo nagenza okukubira akasimu mu taata nga nkimanyi ojja kunkwatizaako. Yerina essuubi bannayuganda lye baba nalyo muffe. Nga nkimanyi. Singa kale nali nsobola okuaccessinga gavumenti eno. Gavumenti singa enkwatira milioni nga 5 nenga mulongo tuzikuwadde. Tusobola okukyusa obulamu bw'abantu butabalina muwendo kubanga abantu baffe tebasaba bintu bingi. Abantu bendirenga nabo basaba mitwalo 8 kakadde 2. Kitegeeza nfuna milioni 5 osobola okukyusa obulamu bw'abantu nga 10. Nembuteeka ku mmeeza. Kati omukyalo no milioni ezi zanoonya. Tuzimbe akyusa obulamu bwe bugende maaso. I wish I could do this. Nzaba munkwatizeeko tubeko kye tumukolerawo nga tubikolera abalampolampola. Nze wasema Emmanuel.